nawo mumanyi muntu ogenda tuuka eri olemereyo ogenda okudda nga customer yaweddeko dda appetite. Obutaagaliza bwavadde ekitegeeza. Nawe Ruusi. Kansooke mumutwalire. Jonathan ansangayo. Gifty. Mpitako wano. Oliwa? Nzijako akantuko. Ngukanye nzijako akantuko. Kati gwe nnyabo. Siberanga kaawo nenkera kifumiitiriza oba ku kirowoozo kale just ku kiroota mu ddakiika nti ndikera nemba nga nswazibwa ku kyalo bwe nti abantu bonna emimwa gyabwe nze nafuka emboozi naye nga nsonga ki lwakuba ggwe kukeera n'ogenda n'ozaala omwana kati njagala kumanya tata wono omwana yaani mbulira tikirawo wono omwana yaani okuva oyo omwana ng'oli lubuto nze mmulabirira nkoze buli kimu laba wuuyo akuze naye paka nesawa ya leero simanyi ani yakuzaala mu mwana oyo Gift njagala kumanya tata w'omwana ono yaani tata w'omwana gyali oba taliyo watya ng'omwana akedde n'afuna ebizibu tugenda tandikirawa mpulira nga byintami yensonga lwaki nakwata nakutte mutoowo ne musindika mu kyalo nga ndaba naye otandise omwonoona atandise okwesimbasimba n'obulenzirenzi nga kiddako naye kundeetera wano mbuto ewatali ekyo oba manyi nti togenda kumbulira tata w'oyo omwana mukyala wano wakuleni tata w'oyo omwana we yaani mu butuufu maama bw'obanga ekituufu amazima oyagala kungoba waka ng'owulira onkooyeewo sirina kyakkola oba olabika onkooyeewo omukyala aleese ebizibu mulala nnyo ate weetisse nze nkwetisse nnyabo kakati kwate ekkubo otambule ogende ewabalo munnange owona okwetikka tambula ogende ew'omusajjawo gwe kati maama ndage wanoono omwana wamugjawa tugende tuzungirewa genda oba muzunge naye ntuuse n'okwetikka nnyabo kale omeze luno mukyala kale Sayo simpi yaziwadde nnyo. Baziwadde Saara. Saara. Wali anti. Naye Saara oyagala okukola? Ye anti njagala. Jonathan wamuwadde emmere. Tomagula amaaso nze nkugamba oli si yakugamba. Gy'olaba mutwalidde emmere. Nedda anti. Kale wulira. Niba nange Saara butalo. Omuntu n'akutuma emmere essaawa 6. Ssaawa 9 Juna n'ajjano n'antabukira nga tannafuna kyakulya ng'omusajja enjala emuluma naye nga gw'omanyidde yere kasitooma n'odda mu kubeera eri mu kuzunga n'abantu abalala abatalina na kibakwongerako. Saara abasajja babalimbira bwereere. Njakirira ku makya wano eno gwe bw'otambuleko okwate kuba ogende naye mugambe nti Jona ntwala nsula ewuwo. Tagenda kuwa budde n'aka ajja gamba ddayo okole nga n'omulimu gufudde. Onookola otya? Bwe yajja azunga mpa omulimu n'enkwata omulimu kati omulimu ogufuuse ekitagasa essaawa eno kati abasajja gwe mulimu gy'oli. Lwaki abasajja kupaliza oba ng'osiiga omulimu wadde okola? Tusobola boona nsonyiwa gwe nsonyiwa yafuuka nsonyiwa naye nga kyenfunye essaawa eno lwakawo dakiika emu ng'okiddako. Tusobola boona togeza n'otwala embeera ze kola ekyakuleeta. Bw'oba wajja kukolakola kuba kati gwe nkuwadde last warning. Senga oddamu okundeekaanya bw'oti ogenda kutambula olubiri. Sinze nakunoona ewammwe wansanga mu woferi yange wange onsaba omulimu. Anti bansonyiwa sigenda kuyamba. Luusi kola kye wajja okukola. Abasajja tebagezaako kumalira obudde bw'oba oyagala okukolakola. Nkola oleekaana naawe.
Siddangu okulaba ng'ozungira eyo mu budde obw'okkola. Kulikayo mama. Kiwedde temuneba. Obedde tukulira. Buzibuzi. Tewali mama. Bino bireke. Bino bireke. Nipamtole bino. Mama. Wanje. Biki bino? Mwenge. Naye mama, tuli mu kampeyini ya kugoba taata ku mwenge. Kati gwatandise okunywa omwenge. Olwo ogunywedde? Kati ate guguno olwedde oguleese. Mama, era obanga agunywedde. Gift. Nze mmanyi bingi n'okusinga. Naye gwe kkakkana bimbekere. Mama, kati nange ndi muntu mukulu ntegeera. Bagambye nze atamanyi bibi biri mu mwenge. Ku bino taata byabeera akola wano. Naye mama, ekituufu kiri nti omwenge gulimu ebibi bingi. Ate awo mpulira nga kinkoze bulungi, mpulira nga kinzizaamu n'essanyu. Bwe muba nga musobola otegeera nti omwenge mubi gulimu ebibi bingi. Era abaana bange mbabuulira. Mbakuutira temunywanga omwenge. Temukikolanga. Mpereza wange. Mwebale ekitegeero. Neden bitti? Neden bitti? Bugün böyle Oraya gidiyoruz. Wanje yankoze ofunye surprise ye kakati olaba tata gift natunuddemu nga ndaba ebyogenda ku kyalo eyo omwenge n'otamiira n'ogwa ku kkubo nandaba tuswala wamu ne famire nga ndaba famire eswalibwawo nendowoozaamu ne ngamba naye lwaki omwami wange ono omulungi sitandika omugula oleeta omwenge nengula ne tunyweranga ewaka era nagufuleetedde onywerenga wano mami wangi kyeriisa sikiri era ekino ensonga ennungi naye lwakuba kale lunyuma tulina bannaffe kyekituufu
yensonga lwaki olaba nalese cupa 2 nange nywengeri era tuba tetuwezeeyo nakirowoozezaamu nabadde kati nva gikusumulula ajja kuwoomerwa ekika kyenyi omuntu wali obeera omumanyi kubanga lyembaze naawe ndimanyi ngenda kunywa ati zosoose kunywa okuwumu naye nga nange ngenda kunywa kyeyogedde kituufu oba ekitwala mu balaki ngate omwenge weguli kuba ekitutwala eri kunywa ate kunywa nabannaffe kasoba ng'onywedde ganange nyweddeya mukazi gwe ali kuzijjako ali omulala abaana omubali ate kati awolaba ebase kati awolaba ne bwomala okunywa bulungi ne bwoba otamidde ensi temanya obulu ngagenda neeba gwe wenyini towulya butawo nga tikogamba oti kuba ate gwesaagala otambire nnyo sobe tumale tumale tukwate neyo oba tusooke tunywe kati ngenda kukola ntya omusajja bamusibye kati emitwalo 10 gye baŋŋambye ngenda gijja waaze okulaba ng'omusajja wange mujja mukomera naye sirina kyakukola era nnyina okumunoonya ng'omukazi tebampadde ebintu tetwadde sente za jjo Sanga waganga. baŋŋambye Sakuwadde sente oba naziwadde nsa. olabika baziwadde Saala Kyokka yatuuka leeti. Kati omuntu agenda kukola bijjukira obudde bukenze naye naawe omwana Saala. Saala. Ayagala okukola. Ye anti njagala. Saala. Sanga wamuwadde sente ku dduuka. Anti neerabidde. Nibana. Kati oba ku kaki. Oba ku kanaki ngomanyi ogenda nga kusasuddeyo Saala ng'ebintu. Oba Saala onnumya obwongo nga oleekaana naawe naleekaana naawe paka ddi. Tambula ogende wa Saala ng'akuwa ebintu. Naye omukyere agukendeezeeko era akuwa kilo 3. Kale anti. Tambula oyanguwa ogende. Tewali kirala kyagala. Tobimanyi by'ojjayo bulijjo. Obutambula bwonna nga gunyiigira bulabe. Nenge ekiwala ekyo. Nasula. Kikwano leero ng'omulimu nyiikaavu kiki? Toli musanyufu? Wena oli byangeri. Sisobola kubeera musanyufu ku bizibu bye nnina. Mumbejja nnina ebizibu. Kiki ziwa simanyi yazzeemu nakku? Nedda mukwano. Leero teyankubye. Kiki omwana mulwadde? Si mulwadde. Ekyokulya kiganye leero. Nakyo kyandiganye era si kyekiri awo nti weekiri naye. Mumbejja nkwegayiridde nyamba ompoleyo emitwalo 10. Ngende nzijje ziwa mugundi mukomera ziwa bamusibye. Emitwalo 10. Ngenda kutetenkanyanga bwe nkitegeera wallahi nkomyewo sente zo nnyamba maama nkwegayiridde. Mumbejja nnyamba. Mbadde manyi olina n'ekizibu. Oziwe noonyiikadde mbadde manyi olina ekizibu ekikutuddeko ekiri awo nti oba omwana mulwadde nkuwa emitwalo 10. Ojjeyo ziwa akomewo atandikire we yakomye akkube. Tagenda kuwa mmere. Akomewo atandika okusaasanya sente ng'aziwa bumalaaya bwe nga gwe atali waka. Nyamba nkwegayiridde ziwa tagenda kunkuba. Bwe mwakikwata bu bintu buli lwe mugaati ziwa nkuba mwani yabagamba mbw abeera akuba.
Wala baby abagala natosaayo. Kwegayiridde. Mumbejja nyamba sigenda kuvaawo mumbejja olina ssente nyamba ompole ngende ensikeyo omusajja wange mukomera. Olaba Nasuuna mukwano n'akasuubula. Olaba bino ebiviiri akujja bamwongezza. Yebadde ku nnusu 18 kati atuuse mu 10 Nasuubudde n'obusente bwe nadde afunye ng'amagoba. Bonna asuubuddemu ebiviiri. Naye nabwo obuviiri bwendeesi. Kwegayiridde nyamba mumbejja ssente ozirina. Suula naawe omanyi gwe olinga wa Luganda lwange ekikwatako kiba kinkwatako. Yakati kola ekyo baamumpe ssente ngende nzija omusajja mukomera. Amazimale nga ya shampo wange talimu ate naawe okimanyi bakasitoma kati ennaku zino ntuula nga sirabye mutwe n'ogu. Mumbejja sirina wendaga ekyamazima ebyokusaaga biveemu kwata ssente ompe ngende sigenda nakuweza wiiki nga ssente zo nzikuwadde. Kwegayiridde nyamba. Nsigaze ku myezi mbadde ngerala kulyamu leero kakomando. Noonya endala mweziri mumbejja nkwegayiridde tetenkanya. Mpa naawe ngende. Sirina ssente ge mazima. Oyo siwa banne bajja mujjayo. Genda wali ku bulenzi ku bbajjiro. Obulenzi bwakoze dda bulina ssente. Tewali wagenda zimpa. Tewali agenda zimpa. Bampadde essaawa ntono nnyo. Mumbejja mpa ssente naawe ngende. Genda ku bbajjiro. Naawe ngenda kujja ssente mumbejja kuba ompa ssente mpa ngende naawe nzijayo omusajja essaawa ziyita baaba. Ozirina ssente leeta. Nasuuna ngenda kuwa ssente zange naye Nasuuna. Kyokka ekibiina kimmanja landiroodi yankedde ku makya. Ssente ngenda zikuddiza. Landiroodi tomuganya nakugamba ne wiiki sijja giweza nze ngenda kwata ssente z'obukolokolo nzireete babaleeta ngende essaawa ziggwayo. Nasuuna omusajja yankedde ku makya ne musuubiza lwaggulo. Genda zireeta. Kati ntwala ku ssente ze ngenda muwa bitundu. Nasuuna oleeta ssente. Genda zireeta mumbejja era kasita avaayo bweppanga nze nkola ekyetaagisa nga nzireeta leeta baaba ngende. Nasuuna nkwadde zino ssente naye okakasa nti ozireeta mu budde butono nkwedde ennaku 3. Mu budde. Leeta naawe. Nziza mumbejja tujja kulabagana kangende. Noba n'ebizibu nono najja n'abituula kati najjeza akyewaka nalizireseeyo n'ekisajja kikyagenda okujja mu kkomera akome wano ng'olubadde nti ate yamuvubi sigamba nti amuwa mmere nasanzaani n'abakyala bwewabaawo yenna ajja nga neetaago bimanyi ebyero si bino ate nina kye nkugamba banna emirimu gyero si nagyo. Bwana Kasozi, nzanyiza okulaba. Ambadde andi nziruka. Ebintu by'ekyalo tobimanyi. Ndi mu mirimu gya kyalo gikuzunza gikuzze eno gikuzze eri gikuzze eno gikuzze eri. Mbadde nziruka nsanze nziruka ngenda kugombolola. Ate ensonga z'ono omukyala wammanga wano tonnaziwulira. Waliwo akakyala wano erinnya limvudde mu mutwe naye akakyala ako bambi ettaka lyako neiba akafutyanka ate yayingidde waako kati ensonga ziri mwero ate naffe zaatubuuse kati ngenda kugombolola emisango baagitutte nsooke mmalirize ebyo. Nzanyusa okukulaba. Twagenda n'okola akantu aleeta omusajja yagenze n'ampa ssente zo ne ŋŋamba ebintu bino chairman bayabigirawa naye nkwebaza weebale kukola mirimu gino bulungi kuba abantu abasinga omuntu bw'amwesiga ate akola bibye ne wamuguliza ekintu ekirungi ettaka eritalina tabbu yonna temulimbewo nga nange wendi ne kijja kisanga nti oli yanneesiga nga ne ssente mulina zikwasa nze weebale. Era mbadde nga njogera n'omukyala nga tukuba ku pulaani kati tugendayo ngende wa chia 30% yafe olugifuna nga tukolako bye tukola. Okula kubalira budde ka 30% mbadde nkanini. Seba 30%. 10%. Kati ate obukadde 3 bwe mwaguze. Kwe kuli emiliyoni 3 ez'ababulooka. Emiliyoni 3 ez'ababulooka. Ezo miliyoni 3 gye mbadde ndoni. Era kaakati emiliyoni ezo 3 omwami mukubidde ajja anone ssente ze. Ate zaffe. Ezize kati obukadde bwa 27 yandi yakkiriza okutuwaako obukadde 3 ku miliyoni 3 kati anona bukadde bwa 27 si kyekyo era miliyoni y'emu n'ekitundu weeri wano nange emu n'ekitundu.
emiliyoni yose agikuwadde chairman. Eyo bwa chairman. Sagikuwadde. Era kwebasizza. Tewagifunye. Webale kumpa ssente kubanga ogwo omulimu nagumaze ogw'okubakolera endagaano ne stamp kweri. Kakati ate zino wangamba otya chairman? Wangamba 10%. Ku buloka aleese ki? Naye buloka amanye ettaka eritundibwa. Nze nali ndimanyi si bwe kiri. Uliriza ate kati bitegeere. We nali nkubuuza lwaki obingambirawo mu kusooka. Bw'ona ayogera ennyo tojja lwaki tobingambirawo mu kusooka chairman? Muliriza Kasozi, ebigambo ebingi tebigenda kutuusa ku kyoyagala. Chairman saagala kundeetera buzibu. Njagala otegeere. Sina byentegeera chairman, njagala ssente zange. Sina byentegeera. Ati okuzaagala nga tokitegedde na tojja kuzifuna. Tolina kyofunamu mu bubbi. Si bubbi. Ate buno bubbi bwennyini bukumpanya. Lwaki wabingambirawo mu kusooka? Saakugamba. Bwangamba otya? Gwe weefunira. Bwangamba nti bulooka afuna 10% gye miliyoni 3 obukadde 3 bamaze obukuba. 10% yange eriwo. Mukulu. Okutegeera bye nkugamba kukuseemu. Uliriza. Kwata obukadde 3 bumpe oba si ekyo. Kyano saagala kundeetera bizibu ate nkuyole wano mu nsibire bwereere. Ekyo kikyamu. Walizo n'obuti ne tubibala ndowooza bubaziriwo n'akitegeera. Naye ate byenkunnyonnyola bibikulemye. Chairman, kati zonna zitwale. Zonna sigaye. Kikulemye kutegeera. Zonna sigaye. Kikulemye kutegeera. Chairman, zonna sigaye sawa woneeyongera kukola onafunako soti empya. Obulazo n'osinga obunene. Chairman, ate omuntu takulaakulana. Abakulembeze tulina ebizibu. Kubanga abantu twateesa bulungi wano abantu betukulembera yetegeera yammwe. Leka naawe. Ojja bitegeera genda weebake mukko ojja bitegeera. Sidi mukumbanya. Nabadde genda bw'oneekuba mu mutima ojja kunona ssente zo. Bw'oneekuba mu mutima ssente zo weeziri wano. Anti abantu obalabi. Naye bannange tufuga abantu. Kati n'oyo ali mweruse. Kanziremu gisomere nazo giwandiika. Kale. Wesekulira. Sabu. Lwaki mwatulondera akasajja akabbi? Ate kasajja ki? Lwaki mutusubakako abantu ababbi? Sekulitari, lwaki mutugirawo chairman oyo? Chairman obubbi mumususse. Akoze eki? Twateesa bulungi. Olaba chairman oyo. Twateesa bulungi. Chairman yajja ng'agamba nti alina ettaka ly'atunda. Bw'angamba nti alina ettaka ly'atunda, ne mugamba ntwalayo ndikole ki? Ndirabe. N'antwala n'alinambuza. Era twalirambula bulungi. Ne ndiraba bulungi nga ngenda nnoonya omuguzi. Naye nga sinanoonya omuguzi namubuulizaawo nti bulooka afuna mmeka. N'aŋŋamba nti bulooka afuna 10%. Kati ettaka lyonna litunda obukadde 3. Mugamba n'atuyamba gye tulitunda obukadde 3. Nga 10% erina kuba obukadde bumeka? 3.